omu yabuuza omubaka nti okugeya kyeki kyava amugamba omubaka yabuuza abuuza nti banna mumanyi okugeya kyeki ne batandika omunnyonnyola nti kwe kwogera ku muntu ataliiwo ekintu ekitama omu n'abuuza naye singa kyemwogerako aba akikola n'amugamba nti bw'aba kyomwogeddeko akikola okwo kwe bayita okugeya ng'akikola kwe kugeya n'aga nti ate anti wulira ate bw'aba abadde takikola n'okimwogerako nga takikola awo oba omutemeredde omukonjedde oba omutemyeko omugambo oba omutaddeko kyawule bulungi kyawule bulungi nkuddamu nti omubaka abuuza nti mumanyi okugeya kyeki ne bamugamba kwe kunyumya ku muntu ataliiwo ekintu ekitama nga kimutama bw'anaakiwulira kigenda mumunakuwaza amakulu nga bolaba bali mukwogera ku Pasita Kayanja ebyo byakiwulira nga kigenda kumutama kumunakuwaza kwe kugeya n'abagamba nti bw'omwogerako ekintu ng'akikola kuba bamubuuza nti bw'abanga ddala akikola nga kyenjogera kituufu akikola naga nti okwo kwe kugeya okutuufu oyo oba omugeyezza nga tatunatuna talina kyakufiirwa n'asalawo attattana erinnya ery'omusajja era senga bw'abyogera bwe byali lwaki teyavaayo n'ayogera mu kaseera ako Browna kankutegeeze nti omuntu yenna agenda oba ajjeewo ne mukkiriziganya naye ne muwangaala emyaka 3 oba omwaka mulambo oba wiiki n'atavaayo kugenda kugulawo fayiro ya musango n'akuuma amalugera wane waffe Uganda waliwo osobola okukola ki okwekubira enduulu okiwulira naye n'akuuma amala okugenda e Bulaaya alyoka akole ki kakati eyo ensonga nze bwe ngitunuulira sisobola nakugiwa biseera nnyo lwaki nti abantu abo twetaaga mu kwogera kwabwe batuleetera obujulizi obwogerwako tolowooza nti bwabigambo obujulizi omuntu ayinza bubukwata atya seeka ddala ayinza bubukwata atya oba omusayi bujulizi nti mpa obujulizi ayinza bubukwata atya anti obujulizi ebiseera ebisinga bwali badde bulungi bububaawo osobola okubeerawo omuntu oyo yennyini asobola ofuuka obujulizi ng'omuntu n'abalala mu ngeri etangakkiriza kakati tomanyi nti bwe bagenda ne baleepinga omwana tokimanyi nti bamutwala ne bamukebera oba omulwasiza siriimu bamukebera naye kakati omaze n'okuva mu ggwanga waisewo n'akaseera n'ekiseera kiyise uva ayogera bw'otyo lwaki oyogera kati kale kikyendowooza nti waliwo abantu ebiseera ebisinga ababeera n'empalana ku bantu oluusi Browna twakayana birala nenoga nti ono muttira erinnya nyina kukola ki n'avaayo n'akuteekako kyakutaddeko katulabanga ffe abali mirimu gino egy'okusabira abantu basomera ddi wakola ki mutwavaayo n'akuteekako ekigambo nabeera mu kamera n'ayogera ekigambo ekinene bwe kiti oluusi kusuula ng'ayagala naye ng'oluusi waliwo abamuwadde ssente ogwe kakati sisobola kugamba nti mpakanya ebigambo byani by'omuvubuka oyo ate siyinza bikkiriza wabula kye ŋŋamba nti bujulizi ki bwatulaga ng'oggyeko ebigambo kubanga ebigambo bikyuka enkya yennyini tolabangayo teri baali bazze ku TV tobalabangako nga bamenyawo bye baayogera zijjukirayo omwaka nagulabako nga baasooka ne bavaayo ne boogera ate ne bamala ne bakomawo
nga bagamba nti waliwo abaatugula tukole ki twogere ku musumba oyo tobirabangako kakati bwe bibyo ebyaliwo ebyo tulabanga neyo emboozi yeetaaga evinawo titwetaaga najjoogerako senga enteesaayo nengejeramu ebintu bino ebya Pastor Kayanja bigenda we bidda essaawa eno ebitambula obiraba Pastor kyaliko essaawa eno olowooza kiva ku ki lwaki Papa Siddi yalirowooza okugamba nti kanumbe Pastor ate nkumyewo ebintu biringa bino eno anoonya wayitira ku Pastor defense ki olwaleero enzikiriza zirina entalo enzikiriza giringa mirimu nti tubeera mu wino oba ne tuba Kaleerwe ne tuba ebusega nga tulina obutakkaanya naye ng'ogamba ekinajjawo ono nina kuyita wano mulimu abaana nga ye yeevaako alwanye n'ensi egaanye ng'ekijja kyekijja nga bw'omuwa emitwalo 10 nti njagala onzitira erinnya lya Glowuna takirinamu buzibu kyoba omanya nti musumba embeera mwali bali mu bizinensi nti bali mu kulya ow'emyoyo batuzze eri Katonda naye ate bali mu bizinensi kati bali mu nsi ey'okuvuganya ate basumba banne baali nabo kuba ekyo ekintu kyajjako era mu 2018-2019 ne tukiwulira ne kigenda kati guno gulinga gwakubiri nga kidda nti abaana abo basasulwa oli alabika yamugambye nze okugulira obutuuze bw'oyagala vaayo okole booti ne booti ne booti n'agamba nnyindidda ddi e Uganda era Kayanja agenda kunzijawa waliwo kojja kyagambye nti bwe bakuleepinga balina okukebera nga bategedde bw'oyogerera mu budde kati lwaki teyayogerera mu budde n'akeberebwa amaze kwesiba pampa n'ajjukira Kayanja myaka 2-3 n'agamba omuleepinga yenna atunula bibye mu butuufu newankubadde okuleepinga kwajja n'endabika ya mwami ya Pastor Kayanja bambi abaana abali ku midiya twewale okwonoona amannya g'abantu naddala omuntu nga tali mu bintu bino bya midiya nnyo kuba Pastor Kayanja si ye muntu ali mu bya midiya ate nga Pastor Bugingo n'ekitiibwa kye yeewa kyanjawulo kyawukanamuko baleme bakozesa nsobi waliwo pressure ensobi gye baamukozesa oba ogijjukira pressure agenda okujjukira okuvaayo kati essaawa eno akyaliriddawa baamukakkanya ate era ne gy'oli ojja kulowooza nti oli wala nnyo mukwano osobola okudda nga totegedde na okomyewo otya kuba oli musajja bwa Katonda Mukama ayinza okukolesa okumuteekako amaanyi n'okomawo e Uganda nga tomanyi bw'okomyewo baana bangi bava ebweru eyo ne babakwatira ku kisaawe oluusi ayinza n'okuyita emyaka nga tajjukira bye yayogera naye n'akomawo ku kisaawe ne bamugirayo akatambi tikana akatambi okajjukira be bagenda okugamba oba naliko ki bankaka kale gundi yampa emitwalo 10 no n'obusente obutumalamu si bungi okutta erinnya ly'omuntu bannange erinnya terikoleka Glowuna tulwanagana n'amannyo gakola naye oli n'avaayo n'alittira mu lunaku lumu naye ng'ofaaki bw'oba owulira ng'oyagala ssente seeka akwadde emitwalo 10 genda otta erinnya lya Christine genda ewa Christine omugambe Christine bampadde 10 naye yongerako 5 nze nkiveemu oli emirundi ebiri okanya kuyita eno booti okusinga okutta omulimu abantu nga mu kamera tavaamu oyo osobola omuwalampa naye Kayanja omusajja ayeewa ekitiibwa Pastor Kayanja Pastor Tom ne Pastor Kakande be bantu abakyasinza okwewa ebitiibwa be bantu abatali mu kamera kati gwe okuvaayo oyimirire ku magulu ga 2 okale ebigere n'amaaso otandika okugamba bandeepinga mukwano kye weesize kikulu bakola kisente empitirivu abo oyogere ku Pastor Tom saka ino kyogamba kakati ate nene ensonga nkulu nti
obusiraamu bulaga nti omuntu asobola okuba nga abadde mukozi wa bikolobero n'atuuka ekiseera ne yeenenya ebyo n'abikola ki n'abivaamu kubanga nabbi yagaa nti fataibu mina zambi kaman la zambala omuntu eyeenenya ng'abadde ayina ensobi gy'akola abanga atazangako muki musango omuntu asobola okugwa mu kintu n'akigwamu n'amala ne yejjusa mu mutima n'alongooka kati abantu osobola okuba ng'okyamanyi Brown oli owa 2,000 ng'ate olwaliro Brown mulala yafuuka omuntu omulongoofu ate oyo aba akigenzeemu ng'akimanyi ngenda kukola eno nsonga kikola naye ng'akimanyi nti si kituufu bwe yeetondera kiba kiti asonyibwa kubanga Allah faatuga nti la taqnatu min rahmatillah temuggwawo na ssuubi lya kusonyibwa eri Katonda inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia Katonda asonyiwa ensobi zonna kasita ogamba nti njiresse sikyaddamu kola ki gikola era bakiyita at-tawbatun nasuha omuntu olwenenya omuntu lweyenenya nga tagenda kuddamu kola ki kukola kintu ekyo kati omuntu asobola okumulaba nga wali omumanyidde mu 2,210 naye ng'eno 2,224 nga yafuuka muntu wanjawulo abantu bakyuka okiwulidde omuntu mu bulamu bw'ensi eno nze nnina mmota egamba nti bwe mba mbadde nkumanya emwezi gumu emabega bonsanga wennyonnyoleko nnyinza okuba sikyakutegeera kituufu nti omuntu akyuka buli ssaawa eyita ku nsi ate buli lunaku omuntu asobya emirundi 7 asonyibwa emirundi 7 ate abamu basukkawo lwaki ffe bayibuli egamba nti buli anaasobyanga ne yeenenya aliwo okusonyiyibwa kati omwana ono kale ne biba byaliwo ebbanga ddene tewayogererawo kati tetwetaaga bimanya era tetwetaaga bitegeera ate era kyeŋŋamba Pasita Kayanja nti omuntu nga olinnya okola ebyamagero ng'olina woolaga abakulwanyisa baba bangi era buli lwalaba ebyo ayongere kusaba amanye nti akola singa abadde takola tewandibadde amulwanyisa waliwo omwaka gwa Pasita Kakande ogwamulwanyisa ennyo abantu ne batandika ovaayo Pasita Kakande yampa omwana naye omwana abwakaaba musaayi afuuka musota neebaza Kakande talina muntu n'ogu gwe yavaayo kwanukula Pasita gwoba olabirako si wa media nnyo bivaayo nga bituufu tugambe kale newe bivaayo nga bituufu naye nga si kyangu naye bwe kiba n'amugaa nti ate bw'aba takikola oba omuwaayiriza oba omutemeredde omukonjedde gyombi misango kaakati wuliriza kati njagala nkulage Katonda alina ebintu byatubikkirira era naye kati omanyi olinayo kyomanyi nga singa ensi ekimanya oba abantu bo bakimanya oba mukyala we akimanya oba abaana bo bakimanya ogamba nti kaba kaweddemu ekyo naawe okimanyi naye nga Katonda yakubikkirira kati Katonda tayagala muntu gw'abikkiridde gw'okwejjayo gy'omusoboleyo era gy'omwanike mu bantu Katonda tayagala yaba mubikkiridde oba nze aba yeebikkiridde Katonda aba amubikkiridde ekirala nti omuntu singa avaayo najja ayogera ebitakwatagana kati ng'oyo omuvubuka shariya ffe tugamba akubwa emiggo 8 emiggo emeka lwaki akubwa 8 nti ali mu kwogera byayogera nga tawadde bantu bujulizi bwino omutuufu tamulina ekyokubiri nti tewali yamukaka bwe babanga ddala kituufu ensonga yaliwo teri yamukola ki teri yamukaka yakikola akyagadde watya ng'oli yamukaka bwe kibanga kyali nga bwe bakkaka omuntu ddala gwe bakase avaayo n'ayogera nti bakoze eki bankase naye bw'abanga asazeewo asirike agumiikirize yalisirikidde ddala paka lwaliyingira kabbuli kati lero lwakiringa olwaleero Rowuna ndi mukazi ndojjongula ne bw'oba onsanze ku street ne bw'oba onsanzeewa ne tukkiriziganya n'onkozesa n'ompa ssente zo ate n'ovaayo n'ogamba senga muwomya mugula era musanga ku street bweti nti naawe wennyini
oba weegula oba weeyogeddeko oba weekozeeko olugambo. Kankakulage abavubuka abo abavaayo ne boogera ebigambo ebyo babeera bali mu kwetunda. Abavubuka babeera beetunda era buli gwolaba nga avaayo bw'anajayogera bw'ati aba akola ki? Aba yeekolera akatale. Abantu abali mu layini yeeyo basobole okuba bamulabe bamanye nti noono waali bweba bamu abalinamu kasente babeere nga bamukola ki? Kati abantu abo bwe batyo era mubeegenderezanga si be bantu kubanga omuntu ddala akuuma ekitiibwa yeesi ensonga yatuukawo tokyasobola gijjawo. Ekikujjayo gye oyogere ebigambo mu kamera ensi ekumanye bakutimbe n'ebitimbe ku nguudo batimbe ebifaananyi byo buli muntu abikola TV ng'ebikwalaba bw'abikula essimu byalaba. Lwaki bw'ogoba nga si mulimu njagala ombuulire Browner nga si mulimu lwaki oba okola ekyo? Anti kati seeka mulimu abantu ng'oli agamba erinnya lyannema mu bulungi kandikole mu bubi. Kati asazeewo alikole mu bubi naye alizimbye bubi nti alizimbidde ku muntu atali wa kamera. Senga afunyeeko abalala at least. Ebeera mu makyaki eyo nga biba bingi. Kituufu biba bingi naye bw'oba tosobodde kukyogerako kaseera ako. Ojjukira omuwala Pastor Namutebi gwe yagamba alimirire katuuti agambe nti mponye siriimu. Omujjukira era omukyala olwavaayo yagenda ewa Koni Nalugwa ku Simba tewaayita na wiiki mweyo yali service yali ya Sunday yaddawo naye yajja bakimukozesa n'agamba sijja kulimba nsi. N'agenda ayimirira agenda ku Simba n'agamba bannaye kino nkikooye. Era bandabye mu Sunday ku kyaki bwe mumpulira wano sikakiddwa nze ayogera. Pastor ampa ssente n'aŋŋamba nnyimirire katuuti mpa obujulizi nti nawona siriimu. Nti oyo kyamulumirawo n'adduka ataasa abalala. Naye nga tamuwonanga. Noono senga kyali kituufu teyandimaze fuluma ggwanga era teyalirinze ebbanga lino lyonna apart from nga yanyumirwa akifunamu ng'akuba bulango nti anjagala nsange wano. Naye waaba teyanyumirwa kubanga asoose n'akulaga omuntu gwali naye bw'omuntu bw'amala okulaga n'omuntu gwali naye kati ke kabonero akakulagira yasoose kulaga mwami we bwe yamaze olulaga omwami we n'atandika okuwalampa Pastor Kayanja. Kabonero akakulaga nti bo baba ku bizinesi nga bakola naye kyembagamba nti newankubadde ziba bizinesi naye waliwo bizinesi omuntu gy'otuuka ekiseera waliwo esente z'otuuka ekiseera ne zitandika okudda. Kati ezo sente eziwalampa amannya g'abantu zidda. Anti kati atunulamu bw'ati nga talina kyafiirwa n'amanya nti Pastor Kayanja mu kyaki alinamu abantu 15 ekikumi kankitte asigaze 5. Kiki ekidriving abantu bano? N'ekirala kati kankulage bye tubaddeko ebya kyamala emirundi okiwuliriza ebbanga lyamala ng'akolokota ki buli gwasanga n'amukolokota kituuze ekituuka okukwata ku famire abantu olaba bwe kikomyewo yafa naye kiri kikomyewo ate tekigenda kukomawo leero kubanga n'omwana akirimu kati olwaleero naye bw'anaafa ojja kulaba ekinaddirira nga kidda. Kitegeeza nti ensonga evaayo ng'oyatuukiriza amannya g'abantu n'okuswaza abantu Allah ekyakinyiigiramu. Allah mu Qur'ani yagamba nti la yuhibbu Allahu al-jahra bisuu'i min al-qawli illa man zulma. Allah tayagala muntu avaayo mu lujjudde n'ayatuukiriza obumogo bwa banne illa man zulma okuggyako ng'omuntu oyo yeeswazizza. Singa twalabye nga omusumba oyo yeyejjeeyo n'ayogera kyalibadde nga naffe twalibadde tusitula eddoboozi naye kitannaba kwejjayo naye gw'oli mu kuvaayo naye ng'ate gw'oli ku nsimbi kuba byanjawulo. Kakati kikyamu nnyo omuntu okuvaayo ajja yatuukiriza erinnya ly'omuntu amuswaze mu bantu kibi. Era nze ebiseera ebisatu bwe mbeera wano nga ndi mu kamera
neegendereza ate kyenvaayo okwogera nannyini kyo mwenyini yaba yakyeyogeredde okiwulidde omwami oyo afaananyeeko abakyala seeka abakyala tuva ew'abaami baffe n'onoba n'otuuka ero ew'omwami omaze emyaka 2 ovuddeyo omaze naye emyaka 4 n'otandika okwanika obuziina bwammwe lwaki tewabwanika luli ng'okyali mu ddya lwaki obwanika kati bambi newegiba 10 newegiba 3 Gulowuna akufumbidde emyaka 3 nennoba emyezi 6 netandika okugamba Gulowuna yali tanaaba tasenya nze omusajja oyo kino na kino kyakola ki lwaki tewamwanika luli nga tonnavaayo Gulowuna omusajja omu yali asoma amateeka naye ng'alina omukyala eka naye ng'ali ku yunivasite asoma ki mateeka kati olunaku lumu addako awaka alabe ku mukyala bwadde awaka okulaba ku mukyala agenda osanga emmoroka gy'atamanyi mu luggya teyagifaako sanga ennyumba nsigule n'ayingira buyingizi bwe yayingira agenda okuyitawo tuuka mu kisenge ng'omusajja ali ku mukyala we ku buliri beekyusa badde eno n'atoola salaamu assalaamu alaikum warahmatullahi ne basituka kyava abagamba nti Katonda ababikkirire n'akyuka n'atunula eri kyava agamba ono omusajja n'amugamba nti fuluma ennyumba yange ogende Katonda akubikkirire satarakallah Allah akole talina kyeyakolawo yadde omusajja ng'ate ono waayimiridde we waali ebisumuzo by'emmoroka n'engoye ez'omusajja z'alina okwambala namugaa ti ate engoye zange ziri awo woyimiridde ng'omuvubuka akaakana bw'ati kyava azimukasukira namugaa ziizo n'ebisumuzo byo genda buka n'agenda olwo omukyala n'akwata omukyala n'amuteeka mu mmotoka n'amutwala ewaabwe bw'amutuusa ewaabwe baamubuuza buzibu ki obuliwo kyava abaga nti Katonda amubikkirire n'akomaawo n'amulekayo nadda weetoolola ng'amaze amateeka bamuwadde obulamuzi yalamula ne baleeta omuvubuka oli mwennyini gwe yasanga ku mukyala we naye nga bamuleeta nga yasse omuntu musango mulala bamuleeta nga yasse naye ng'omaye omuntu yamuserwaki musajja yamusanga ne mukazi we naye nga yewe baamusanga ne mukaamunne tebaamutta kati omusajja ayimirira bw'ati mu kkooti mu kaguli bamuwozesa yasse omuntu ono ye mulamuzi naye ng'omusibe takyajjukira ono kuba teyamwetegereza mukutya kuliko yaliko teyasobola kumwetegereza kyava amugamba ssebo w'ekitiibwa omulamuzi singa wamma osisinkana omusajja ku mukyala wo ng'amwebaseeko gw'okola ki ono bwe yamwetegereza kyava amugamba nti satarakallah Allah akubikkirire kyava ajjukira yamugamba ekigambo ekyo nagati ninganga akukola ki akumanyi ninga akumanyi owulire ebiseera ebisinga abatta amannya gaffe ate agaabwe tebaagala gaffe ebiseera ebisinga abantu abatukola ebikyamu ate bo tebaagala bakola bikyamu naye abantu abo babi aboonoona amannya g'abantu si balungi tetujja kusukkawo awo emboozi gyayogeddeko nkulu nnyo ndowooza ekutteko munnayuganda katukakulu nnyo ako katememu katambuze katuke ku buli muntu abeeko nekyayiga mu kantu ako bampita Gulowuna nga bulijjo mbeera ne Sheikh Issa Yusuf omulombi w'edduwa yekka agenda okuyamba okujjanjaba endwadde zonna ezikutawaanya nabina ebikusumbuwa onoonya mulimu nga bwe nagambye mu kusooka oyagala kufuna butuuze olina endwadde ezikuluddewo kakabanga oyagala olaba nti ziwonyezebwa omukulu waali agenda kuyambako mu nsonga ezo era agamba nti mukubire ku namba y'essimu eri wansi awo ku ssimu wansi awo mu clip awo gyoba okoppa wansi wali Sheikh Issa Yusuf omukubireko agenda kuyambako ku nsonga zonna olaba nga akujjanjaba aseka ebigambo ebisembayo nga tumaliriza neyanza nkirize tusiibule abantu abatulaba n'obubaka obugamba nti buli bw'olowooza
okunafuya munno n'okumulemesa kimanye nti ate gwe Katonda ajja kunafuya okusinga ye. Buli wolowooza okutta erinnya lya munno ate eriryo lye ligenda okusinga okufa. Nsaba buli yenna, omuntu yenna alowooza okwonoona erinnya lya munne ku lw'okwagala ye ayitewo abeere mwegendereza, kubanga ye yayinza okugwa. N'obubaka obusembayo kirize neebaze aba Growner Media olw'omulimu omulungi guno, kubanga ekituufu abantu babalaba era puroguramu zammwe zitambula bulungi. N'ekisembayo kanneebaze abalwadde baffe abasobola okutukubirako essimu nga basiima olw'emirimu gye tubakolamu. Era nyongera okukunga buli yenna mwetaavu alina obuzibu, olina embeera ekuyitiriddeko efuukidde ekizibu, olina endwadde ng'abasawo baagikebera tebagiraba, olina embeera gy'olaba ekusumbuwa, osobola okunnoonyaako ku ssimu zange 0751 70 8999 075 78999. Neeyanziza amannya Sheikh Isa Yusufu, omusomi w'edduwa. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Amen. Ebigambo ebisembayo ebigambo byensembayo ngenda kwogera ku nsonga bbiri. Esooka ku ya Junior, nti Junior beera omusajja, yimirira ku kigambo kyo. Bw'oba ogambye nti nedda eba nedda, bw'oba ogambye nti ye kkiriza. Mu bulamu bw'ensi eno bw'omuntu atagaatagala tagenda funa kyayagala. Naye Junior bw'onaayimirira ku nsonga yo, n'abafamire bajja kumala bazuula ekituufu, ojja kulaba nga bakusimbye mu mugongo. Ensonga ey'okubiri y'ey'omwana oyo. Kibi nnyo okwagala okuzimba erinnya ku munno. Ofuundangako ng'omuntu ng'ali mu kamera. Pasita Kayanja talumba muntu omala mulumba. Pasita Kayanja takola ntalo. Ekintu w'okijjiddeyo kaseera kakyamu. Ate wandisoose kulaga mwami wo n'olyoka oleeta Kayanja olw'okuba ggwe olina by'oyisaawo. Mu bulamu bw'ensi eno buli omu aba kyayisaawo naye okiyisizzaawo otya. Ekkubo lye wakutte ekyamu kyusaamu. Oyinza okuba baakufujjiridde obusente naye bugenda kuggwaawo. Ate Growner nnyinza olwaleero okwogerera obubi. Era nnyinza okukola olutalo naawe ne neerabira enkya nti nja kwetaaga. Ate nga nkozesezza ye tagenda kubaawo nkya. Bambi mbadde nkusaba muvubuka muto naye tolina muto, oli mukulu. By'okola obitegeera. Kyusa ku lulimi. Ssente teggwa buwoomi. Amannya n'eddoboozi senga muwoomya. Ntumirako mwenna abeekuumira ku YouTube ya Growner Media ne mutaggwesaako data. Buli ddakiika ne mubuuza Growner atuteerayo ki. Ne mutulaba ne mweyongera okutulaba. Growner nkwebaza kuba nze nali simanyi nti ne ba Obbies ne ba Oggies bande mbalabidde ku Growner Media